Jangamba togezanga kono guliro oluji kupata. Katuma guliro wabagenya. Abange mukubenga longa zamanyi mukama nga atuwadde ekisa kakasana katubaludde. Ho. Era kasana olutuka ne batuyisa muso juice mangu. Ema ine olo luji ne Steve. Producer Jonah. Baba. Nagutegede. Nocho na miro nagutegede omukolo. Nagutegede. Abange bana musaka be. Nziruka kapalo. Omwana yankubira nnyo juice. Oli wakati mukolo ne Peace Technologies. Wakabaka ukwata emikolo gy'okwanjula n'embaga. Abange twaniriza abagenyi basebo ne banyabo. Abange timu gyatwaniriza abagenyi. Twaniriza abagenyi. Tweyaziza nnyo tusanyusa okubalaba. Mwebale kujja. Agambye atya. Tubaniriza basebo ne banyabo. Agambye atya. Mwebale Steve. Abange engalo z'abagenyi siziraba. Timu gy'ewano sibawulira. Agambye atya. Wulira. Wilson wo. Abaami n'abakyala twetabula. Si baami bokka, si bakyala bokka, twetabulamu. Emmeeza abaami mutuuleko n'abakyala batuuleko. Kale. Ati olunaku lw'omwana yatulaganyiza atulage ekkula. Leero tugenda kwebuga twetale mwezi b'ebisenso. Webale nnyo. Owerimu atemye ku wabiri. Webale nnyo. Yakifumba muntu kwa mabeere gayola. Mwabadde alina program nandikusegezesa. Aliwo akuba akalulu k'abagenyi. Abange bw'otuuka ng'ogatta ebibatu ng'otandika okuba engalo. Abange timu Joseph okuba engalo ng'obudde bukyali tulwawo. Saba Honorable muteeke kumpi awo. Honorable muteeke kumpi awo. So tuyingire buli otuli emi. Oli wakati mukolo ne Peace Technologies. Tusange ku 073 541 4 4.